kitukolere era tutujja okwebaza Allah nakitukolere. Abayisiraamu ku muzikiti gw'e Nakasero ogwazingibwako abasirikale ba poliisi Sabbiiti ewedde baagala Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ajja abeetondere ku muzikiti gwabwe. Kino kiddiridde Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura okwetondera abayisiraamu ng'asinziira ku muzikiti gwa Old Kampala olunaku olw'eggulu n'akikkaatiriza nti baali baaweebwa amawulire agatali matuufu nti waliwo ebitali birambulukufu ebikolebwa mu mizikiti gino okuli okutereka emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Okusinziira ku mwogezi w'omuzikiti gw'e Nakasero Siraje Kifampa, kino tekimala nga Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura alina okubeetondera ng'asinziira ku muzikiti gwabwe Nakasero kubanga ekikwekwetu kyakolebwa ku muzikiti gwabwe so si ku Old Kampala, ng'era annyonnyola nti erinnya ly'omuzikiti lirina okulongoosebwa nga Ssaabaduumizi wa poliisi alina okunnyonnyola eggwanga nti ebigambibwa nti omuzikiti gw'e Nakasero gwalimu ebisinga emmundu byali bijweteke ng'era si bituufu. Kubanga nti twasangawo amasasi 138, basangawo magazini 3, ne basangawo obusaale n'amajambiya, tukyabisaba mu biraga eggwanga. Oba si ekyo mugambe nti bannange twabisaayo okwonoona ekifaananyi ky'obusiraamu, bannange twali tutemerera. Wadde nga biri bityo, Kifampa yeebazizza ekyakoleddwa Ssaabaduumizi wa poliisi okuyimbula abamu ku basiraamu abaali bawerera ddala 11 ng'abana bakyaliyo nga poliisi yakubatwala mu kkooti bavunaanwe. Baatadde abasibe 14 era betugenda okusitula mubalabeko. Abana abo abasigaziddwa bagenda kusimbibwa ku kkooti olwaleero ku Buganda Road gye bayita Magistrates Court nga bakulemberwa Sheikh Yahya Ramadhani Mwanje, Musa Sekandi, Muhammad Buyondo ne Abdul Wahab Sendagire. Kino ky'ekigambo kyaffe nga bwe mwakakasizza nti abaateerebbwa tebalina musango gwonna. Tuli bakakafu era tuli banywevu nti ebibajwetikibwako byonna bya bulimba, abaana tebalina musango. Olw'obwetaavu bano batandise kaweefube w'okusonda ssente ez'okuzzaawo ebyayonoonebwa abasirikale bwe baazingako omuzikiti guno omwali kompyuta ne ssente enkalu, kubanga bano bagamba okuva poliisi lwe yazingako omuzikiti guno emirimu gyabwe gibadde gyasannyalala. Wadde nga kino bakikoze okuzzaawo ebintu byabwe ebyayonooneka, bano baagala poliisi mu bunnambiro ebaliyirira ebintu byabwe ebyayonoonebwa mu kikwekweto kino. Agenda kukwata ensonga zaffe zino n'ensimbi zaffe zonna ezatubbibwa byonna bitudde ebinala tubinatuddira tetuli contented. Mu kiro ekyakeesa ennaku z'omwezi 26 mu mwezi gwa Desemba mu mwaka gwa 2016, poliisi yakola ekikwekweto kyayo n'ezingako omuzikiti gw'e Nakasero ku bigambibwa nti omuzikiti guno gwali gwafuuka mpuku mwe baali batereka ebissi okuli emmundu. Era poliisi yeeyongerayo n'ekola ekikwekweto ku muzikiti gw'Ekiwatule eno gye baagamba nti tewali kye baasangayo, ng'era abaabatemyako bali babawa amawulire mafu nti waliwo ebitali bituufu ebikolebwa mu muzikiti guno. Joanita Mbabazi, Eka Ronald, KTV, amalindirire.